at least oluvannyuma lw'emyaka 19 ensi etegedde olumba olutuufu olwatta Pawulo. Nze saatunuulidde DNA y'abaana yafulumye, era omuwendo gw'abaana Pawulo gwe yalamizza saagala kumanya, naye natunuulidde ekintu kimu nti at least Pawulo agenda kwebaka mirembe oluvannyuma lw'emyaka 19 ku lukuusi, ng'ensi etegedde olumba olutuufu olwamutta. Abange, lumba eky'olutuufu olwatta Kafeero Pawulo, olumba olwatta Kafeero Pawulo baluyita stress. Eva ku ki? Ku jjoogo. Waliwo ekikula ky'abantu abekkiriranye nga nange muntu alidde. Omuntu omwekkiriranye abeera aswalira. Omuntu omwekkiriranye abeera yakuzibwa. Omuntu omwekkiriranye abeera amanyi okwagala. Bino nno byali badde birabo, naye ate abantu abamu babitaaninga into obunafu. Omwekkiriranye bingi ebimukolwako, naye ekkiriranya n'abirabanga atabirabye. N'ebinene bimukolwako, n'abirabanga ebitono wadde nga bisigala binene ku mutima gwe. Ono omujoozi aleetedde omuntu okwekkiriranya olw'okuba akoze ebikyamu n'akimanya nti ono andabye naye talina kyannyize, kimuwa okwesiima mu mutima n'okulowooza nti ono antya ggwe ate lwaki yalibadde tasobola kuŋŋambako. Akijja mu kyono eky'okubeera ekikula kye n'akitwala ng'obunafu bwe. Olw'okuba luli bwe yakola ensobi eyasooka tewamugambako, yakulabanga ggwe amutidde, ayongeramu ku sipiidi kwakujoogera, ayongeramu ku sipiidi kwakukakkanyiza. Omuntu omwekkiriranye olw'okuba abamusirise n'ebinene bimukolwako n'asirika ng'alowooza binaatereezebwa, bisigala ku mutima, bitandika okumuleetera okuyongobera, bitandika okumuleetera okwekubagiza. Beebo boosanga mu makubo ng'atambula yeeyogeza yekka. Abantu abo tebabeera balalu, abantu abo babeera bekkiriranye. Olw'okuba omwekkiriranye abeera amanyi okwagala, abamukola ebikyamu babeera bantu beyayagala ennyo, ate babeera bantu abatalina kye bali, era babeera bantu beyajja mu nnyanga n'abasembeza okumpi waali, wabula ate ye okubasembeza ne babufuula obunafu bwe, ne bayiga okumujooga n'oluusi okukoleza mu ssowaani mwabeera akolezzanga. Kati kino kireeta okwenyiikaala, kireeta obunakuwavu ekiyinza n'okukuviirako kukola ki? Okufa. Shibba oyo yakola statement n'agamba nti abantu batutiira wala. Naye bw'omala okumusembeza n'abeerako naawe ewiiki, atandika okukuteeka ku levo ye, n'akuggyirawo naddala ku levo ye, n'akussiza ddala wansi. Omuntu omwekkiriranye oluusi bw'akusembeza abeera ayagala mwenkanenkane, mubeere ku levo eta, mubeere ku levo emu. Kaakati ono gwe njagala twenkanenkane era tubeere ku levo emu, wadde mba nkimanyi nti talina kyali, nze mba njagala kumuwa confidence nti oli nange tontya, tubeere ku levo emu. Kyendi kyoli just mba njagala kumugumya bugumya, naye nze mu mutima mba mmanyi kyendi era mba mmanyi kyenzitowa. Olw'okuba nkukiinye ne nkugamba tuli omuntu omu era twenkanankana, oyagala onzijje naawe wenkuteeredde onteekere ddala wansi, ne weerabira nti nze nkutamye bukutami nsobole okwenkana naawe. Naye wenjagadde twenkanenkanire, oyagadde onzijjewo onteekere ddala wansi wo onninnyirire. Kakati kino kikuleetera okwebuuza nti naawe nakujjawa? Oli mwana waani? Gwani? Ejjoogo si kikulu, naye ani akujooze? Mwana waani? Azitowa ki?
era bino byali byonna wakujogera ani abimufudde. It's like okunnyondesa omuguwa. Ate nze kennyini ogugenda okuntuka kuba abantu abatyoboola Pawulo tebalina kye bali ku ye bw'ogeraageranya ku maanyi ge yalina. Okwenyiikaala we kusinga okuviira ddala mwene ensonga kwe kubanga gy'otambulira bakusasulira okukulaba, kwe kubanga abakuli ewala bakuyayaanira, kwe kubanga abakuwulira obuwulizi bamanyi obuzito bwo. Naye nga gwe nalondobamu mu bampulira, gwe nalondobamu mu bandi ewala abanneegomba ne nkusembeza, tolaba values zange era tolaba wathinensi yange. Onzikakkanya n'otuuka ne ku mbeera ey'okulowooza nti sirina kye nnyinza kukukola. Okwagala kwange n'okutaaninga into obunafu bwange era ne kufuuka ekyokulwanyisa kyo mu kummanyiira n'okunjooga. Kamujoogi si yanneesibako, kamujoogi era ajja kunnoonya, kamujoogi era talina kyajja kunkola. Kakati omuntu bwe weetunuulira mu ndabirwamu n'ensi reaction gyekuwa, n'otunuulira akampowo kakakujooga, n'otunuulira eyakulira kawunga yakulira kawunga ka mwogo okutalinva ng'ajooga gulusi muzzukulu w'omwami. Omwana wa nobade ng'akulika akufutyanka gw'ow'ensi Kafeero Pawulo, kikuleetera okwenyiikala. Naye olw'okuba olina okwekkiriranya n'abakuliraanye tobibagamba, olw'okuba olina okuswalira n'abakuliraanye tobibagamba, so nga ate buli butwa bwe buyingira mu mubiri okuwona bulina okubeerako ne we bufulumira. Obwa Pawulo bwabulako obufulumiro kuba yali yekkiriranya, kuba yali yakuzibwa, kuba yali amanyi okwagala. Omugagga Bisegerwa oba Bagale chairman bw'ayenda ku Mukaayitongwa ne bwamuzaala mu kitegeerekeka. Yamunoonyezzaako ssente Bagala agaanika. Naye omupakasi bw'ayenda ku Mukaayitongwa baba bagunsalidde mu public nti simalaako. Kyokka public ne bweba tekitegedde kindekera okwenyiikaala nti mubonna oyo wannanze eki okunjooga bw'oti. Olw'okuba ensi eba emanyi Itongwa yaani n'obuzito bwe, nga Itongwa ajja atya okugamba ensi nti omupakasi yanzaalidde mu mukyala, nga Itongwa ajja atya okugamba ensi nti ono mutabani w'omukyala eyamukuliza kawunga ka muwogo yanjooze bw'ati ne bw'ati. Ekivaamu Itongwa kuziira, kufuna obweraliikirivu, stress owa buli budde avudde ku jjoogo. Itongwa wammwe nakkirira mu ntaano olw'okumanyiirwa okubeera kukoze eki kuyitiridde. Ensi eno omuntu mubbe sanga ebizimbe by'essuula we bamaze okuzimba, balukoni bagizimbye, genda zimbulula. Akuwadde ssente omugulira ebintu bba tojooganga omuntu. Kintu kujooga muntu kye kintu ekitasobola kumuva ku mutima. Ssente bba, ebyobugagga twala. Naye omuntu akuvuma mu mbeera y'ono talina kyagenda kunkola. Omuntu akusobya mu mbeera y'ono talina kyagenda kunkola. Naye ng'ono gwagamba talina kyagenda mumukola, ye ensonga lwaki ono yaliye. Era ng'ono talina wa kyali, erinnya lye Ssenga olitegulako erya Kafeero.
naye nga tatidde kumujooga olw'okuba talina kyagenda mumukola. Enkuzibwa y'ono n'ekikula ky'ono n'abufuula obunafu bwe ye n'agajjamu amaanyi ge okumukkakkanyanga. Bano abaana abafulumiziddwa nti si bakafeero mukebere mu bantu abaamusembereranga. Nkiddamu, mukebere mu mikwano gya Kafeero n'abamu musobola okukeberako mu baganda ba Kafeero. Kyova olaba mugamba ono ng'amufaanana nnyo, kyangu nnyo faanana star. Kyangu nnyo okufaanana star obeereyo n'ogamba ono omwana nno we mutega Kafeero amutuuka, kuba Kafeero amanyikiddwa naawe omumanyi era oswa amufaanana. So kyangu nnyo faanana star. Naye mu nsonga eno kyanjawulo, abantu abeetooloola Kafeero baamujooga. Abantu Kafeero be yajja from zero baamujooga. Abantu Kafeero be yafuula ab'omuwendo baamujooga. Kafeero atambula ng'afuna enduulu. Kafeero atambula nga yayaanirwa okulaba. Abaamusemberera ne mu buliri bwe baatuukanga. Abaamusemberera nga baatuuka n'okumunaabuula obusajja bwe. Abaamusemberera nga baamubatiza eky'obutamiivu. Naye wayagaza kyaka akatamiivu olowooza kamalako. Pawulo yabimanyanga naye nga yekkiriranya ate ng'amanyi okwagala kuba yakuzibwa. Byalinga ebitono kuba yabifuulanga ebiwewufu mwe ne mugajjamu amaanyi okumumanyira, naye byamusigala ku mutima. Byatuuka ne bibimba ne bimuleetera okufa. Ennyimba za Kafeero ebitundu 99 ku buli 100 Pawulo yayimbanga bulamu bwe kuba yali musirise nnyo. Basudde oyo mumulaba yayimbanga byalabye. Seba Fuledi emiramu agye gyali mumaka. Naye Kafeero bw'ataabanga mu kufa yayimbanga kimu kyawulira. Kagube mukwano ng'aguyimbye yamalanga gugwamu kubanga Pawulo yayimbanga mutima gwe. Abantu bajooga nnyo omusajja oyo. Abantu bakkakkanya nnyo omusajja oyo baba abagwanidde. Naye abatagwanidde abaana abaakulira kawunga ka muwogo okutalimva nga be bajooga Kafeero w'ensi. Nga be bakkakkanya Kafeero w'ensi. Okujooga kiryokke. Ne ggwe oli ku leve ejooga Kafeero. Okujooga kubokke. Naye oli ku leve njooga. Nze by the way kambabuulire nzikiriza okunjooga nga gwani. Nga gwani anjooga. Amaanyi ogajjeewo gasuubudde oli mwana waani. Kibi ekiweeseddwa obutatya muweesi ate ng'Omuganda agamba nti kitya omuweesi. Kibi okwerukira omuguwa ogugenda okukutuga. Mu bantu bonna abalina okujooga abantu si ggwe abeera yayambibwa omuntu ono gw'oyagala okujooga. Mu bantu bonna abaagala okukkakkanya abantu si ggwe abeera yayambibwa ono gw'oyagala okukkakkanya. Okwagala si bunafu. Kirabo abatamanyi kwagala bakitaaninga into obunafu. Naava ewaabwe gy'okubira ekibanja kyabwe oluta n'okimalayo. Najja e Kampala ajooga eitongwa. Najja e Kampala kkakkanya eitongwa. So at least finally ensi yategedde nti Kafeero teyalina mikwano gye. Mikwano gye mwali mmwe bantu. 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 So at least finally ensi yategedde nti Kafeero teyalina mikwano gye. Mikwano gye mwali mmwe bantu.
abaamuli ewala abawagizi be naye bano abaamusembereddanga baamukakkanyanga. Mmwe mwamanyanga value y'akafeero. Bano abaamusembereranga baamukakkanyanga. Abasituzi b'emizindaalo, abazisunyi bazisolo ne be yayitanga bakwano be tebaamulabangamu mu gye mutaalabiranga oba gye mutaasobolanga kutunulanga. Baamukakkanyanga, baamujooganga mu mbeera y'agenda tukola ki, kubanga yali mwekkiriranye. Kagera tukola ki? Joogo ne likula ne libatuusa n'okuzaala mu bakyala be. Kale ate oli wazaalira mu mukyalawo aba ayogedde biki eri mukyalawo? Kasezi ako kameketa amannyo. Mwe temwalaba kafeero ng'akula mulwakuba temubeera naye eyo mu ndongo. Nze mukukulidde nnyo, olumu agugumuka n'ayagala okugoba empewo. Nze mukukulidde nnyo, gwe tolaba gwe kebeera wansi wa katto atera okuteekayo akambe oba biki aba yeegema gugumuka kiro, naye eri gye tubeera bitusinza amaanyi. Ebyo ne binnyiikaaza omusajja nga naawe. So bw'ofuna omukisa ogujja mu bulamu bwa munno, naddala mwabawejjere abaana b'abannakku, mwekuba nammwe ekitiibwa ababaagadde. Okwagala si bunafu, okwagala si bunafu. Kirabo tokifuulanga bunafu. Ate so kyalibadde na kirabo gy'oli oba okufuna akwagala si kyangu. So kibi nnyo okubanga gwe birungi Mukama byakuweereza gwe abyesaanyizaawo. Ate nkya ne mukaaba tulabye ne Lubaale mu kika ewaffe. Nze bandoga. Naye Mukama yajja n'omugoba. Bw'ojooga akwagala oba ojooga Mukama? Bw'ojooga akuyamba oba ojooga Mukama? Nabuuzako ku kizezengero ekimu awo emutundwe, Mukama yaani? Onzibye, onkoze ebikolobero, nkugambako mbw ate si ggwe Katonda. Katonda yaani ggwe gw'omanyi? So mujja kaaba mwekwase nga bwe mulabye ne Lubaale mu bika ewammwe, naye nga mmwe kizibu kyammwe kujooganga Katonda buli budde. Baakuweereza b'omanyiira. Abantu banoonya ababaagala, abantu banoonya ababakolera bizinensi, ate gwe agikoledde omulabanga musiru. Bw'aba musiru nnyoko yazikolera bameka? Baba abasiru be bakolera abantu bizinensi, nnyoko yazikolera bameka? Kuba y'omu ku bitonde ebisiru ebisinga. Yazikolera bameka? Temutaaninga kwagala kwa bannammwe intu obusiru, otherwise mujja kufa mujeera. Golowooza abajooga Pawulo bayimiridde batya kati? Mbu bali bulungi? Pawulo gwe gwali omugga kwe baasenanga. Pawulo ye yali ettabaaza yabamulisizanga, baasaasaana, ensi yabakwatako, naye nga be baamutta kumujooga. Mukwate bulungi ebirabo Mukama by'abawadde. Mukama tasindika mmere ku nsi, agiyisa mu bantu. Riziki zammwe Mukama aziyisa mu bantu. Bw'ojooga omuntu Mukama gwakuwadde okukyusa obulamu bwo oba ojooze ye. Bw'ojooga omuntu akukyusirizza obulamu oba ojooze Katonda. Banaku mmwe muwulirize. Kyokka bizibu bya nsi bino na bya bufuzi bityo twali basanze wammwe.